Yes. Yes, sir. Okay, tugende maso katandikesha London Film Production tuchatandika butandisa atenete filimu ene yanabagala Fiona echali kuntandikwa tutandika butandisa Chebirige Mustafa location is manager Owundo Brian cameraman atenga yawandikibwa nabagala Fiona echatandika tugende maso mpolampola Owundo Brian director of photography nakasawe Faife welfare Owundo Brian visual effects ne sound atenga Mutebi Abdur transport Owundo Brian editor film ene chatandika butandise songa Kizaman Soul Sejemba director nabagala Fiona ye producer wayo echatandika tugenda kusinkana abazanyi bonga muga ya Faizo nabagala Fiona na Jemba Shilati na kuya Angel Mutebi Abdur ne Chibirige Mustafa nga kuzanyira nga Chibirige ekyali ntandikwa kakati waliwo yegayirire mandwa emandwa oba yazisuuziza njala ne zikyankalana yabayita bakomewo bajjajjaabe efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kyakiviiriddeko emisambo gyali gigenze naye jadda n'ekyo kyabadde tasuubira jadda nasanduuke era emisamba ne gimugambirawo kakati twagala tube nga tuula omwo mwe tutudde mutubuzaabuza nnyo ne mutuwa embuzi emisamba bamanyi ogiwa embuzi ne gituula mu mbuzi olaba mbuzi kutuluka minyira kumbe musambwa gwe mukoowu kati baleese muntu era n'agenda maaso ne yeebaza ekyemisambwa newe kiba kikunyonyogera enkizi weefuula asanyuse gikuba ekyali ntandikwa so munaye nga tuvuddeko ewa Bemba aye tuddeko ewabo mukwana babiri bagenda maaso bali mu kulima manyi kati obulamu bw'omuntu yenna omwavu okwebeezaawo olina kweripa ku nkumbi kuba yo terimba bambi ye mwami Kibirige n'omukyala kati bagenda maaso n'okwegeyaageyaamu nga bw'omanyi ebya famire abazadde bonna babalina okuba nga bayeeyeza abaana omukyala tamanyi kyekkola kuba abaana olwedde balinawo abakulu ate waliwo n'omulala ali ku lugendo lwajja Katonda yawa talanta omwavu bazaala bambi buli webabeera nga sibalina kyekkola nga bafuna ekyokkola nga bakuba bugoma kati omukyala tamanyi kye bagenda kukola kuba ali lubuto ate n'abaana abalala weebali ate nga school fees zikyabuze wadde enkumbi terimba owala mu January okungula kuba kwa mukaaga abaana ebanaasomera era kino omukyala kyamutera n'okuba ni amaanyi gamugwamu tugende ekyo kituufu n'omwami yadde yakirabedde ali ku mulembe ali ku .com omanyi bagamba olina okwambala fitting ate omwami yayambadde kapati ekyatandika butandise nga beeyongerayo bagendaka ye Kibirige Mustafa original name n'omukyala bannange ebintu si byangu nkaini ebisigaye tujja bbiwa Katonda aseejegera buseejegeza ati nga baddaka balina entambula yaabwe balina entambula bannange tubalabye munnange musooke munnange temumpitako mutyo nga bw'omanyi ebyekyalo oyinza okuba obeera ku mutalo omulala naye ng'ate gy'osula walala ne gy'okolera walala ng'ajja bava kulima kati nga tajjabuze ku mulamu we ono mulamu we balina omukwano olwawo okosanga omusajja agala mukazi we ng'ali lubuto si kya bulijjo naddala ng'embeera eri mu kyalo yalukokola kuba embeera y'omukyalo eba yalukokola baabano Katonda yatuwa gaali munnange benyumiririza mubeera mwe bali omanyi bagamba entasiima ebula agiwa naye Katonda omusaba sikyandibadde kibi
naye ate oyinza okusabiriza ennyo ate oludda so munange olina okwebaza ekyo ekiriwo bano balina kagaali bakenyumiriririzaamu ate mwami Kibirige ey'emirimu agikolera ddala bulungi omwami oyo yanyonoona ayogerera kati mu nnyindo kakati nno Kibirige ono mukyala wa munywanyi we ne waliwo omukwano ogusukka abo ne balabika okuba ne bafuuse ba Luganda kati nyini wano ba Luganda we baatuuka era yamugamba ni waba akomyewo mugambe mwetaaga kubanga aliwo embeera enkutte bamukwano kamala ono mukyala Kibirige ali wano nange okole waliyo abantu bazze baweerera abaana ono ng'asooka amubbirako naye katugenda kukola tuti abantu batwogerako nnyo mwini mannange simanyi kyakukola mwini nange nga njagala okuweerera abaana naye abaana ssente zibuze mwini ekyalo kitwogerera munange abaana tebasomye mwini kati omusajja talina wadde ekuba ennyonyi bulasi matiriyo naye ebiseera ebisinga Katonda wakuwanga obwavu omanya waliwo ate ekyo kyakwagaliza ekisinga abamu balabanga obwavu obulwadde kali mukazi watu naye atalina kyokkola kubanga ekyokuba ni omwami talina ssente ate ogwo si musango kati nye ngenda munobako ndagewa nga waliwo akali mu lugendo akajja mwami Kibirige akola emirimu nnyo mukozi wa mirimu afuba okulaba nti omukyalo ono buli wazaala amukoyezaawo yamukooya bambi ali wano munange tulina okugira abatugamba tukole ennyo abasawo mu ddwaliro otakola omwana obato omuba okulina okukola kale nja kulaba waliwo olugambo lw'ekikyala bava mu lugambo lw'ekikyala kakati tuddako ku ba jobless jobless bali wano ezo ttaano jafa vaayo wano oba okubiddwa bali mu luddo waliwo obuzannyo obujja nga kale okwewumuzaamu naye nga kkomera lyakubiri omuntu n'osiba mu kazannyaako abaana bw'ozaala bakula ate nga ebatasoma efirimu egenda mu maaso gwe okuba bbiri n'otambuza mukaaga otubba bubbi ne luli watubye n'otulya akagobaano gwe toyagala kukulya oba sente zo zisimira toyi ani azisimira toyi ani azisimira kankubya oluyi kagala kunzibadde okoli mu kanyambe miguwa vaayo miguwa muddusi n'atandika mubbi mulungi takkiriza kumulya ate nga mbyemizannyo mbaamu okusinga n'okusingibwa efirimu egenda mu maaso ogwo omuzannyo guba guyiise miguwa oba omukuba olina omwegendereza tomanya oba ayinza okudduka ne sente barandise kuyomba mwe mwabireese twala eri naye lwanzi bawe badaano muwagira buwagizi talina yesala kukola olaba olutwe lukulinga dayisi va ne wano genda eri ekyali awo abo bannaffe ne tubavaako waliwo ababeera awo nga bo bakeera kaayana kuzannya ludo nga tebayinza dde okubaako kye bayiyiza obulamu bwabwe kale no waliwo ate ababooda abayingirawo ababajaji baabano bayingidde ekyalo waliwo ebintu ebimu nga byafuuka ebyerolerwa kati gana amaka okulaba emmotoka ekyami oba ekitambula kyonna entambulayo gwe banonye eki wano walinga abakolimirwa maama waliwo ekiki kino ate kiikyo kivaamu sawuti ya dembo abaana tebagenda mukuba bagamba ebivuga ebyo biri abantu ebivuuma owa boda nga nonya wa parkinga bali bolabye pikipiki ngejja maama yabatereddewo ka ampu naye badde bagenze mu lusaalu mukulu mu kujja kyala nga amwaniriza
nga bafuna ebatuula. Babadde bamanyi lubazi babagamba pikipiki zibeerako bakisala mutwe. Abaana bano abaana babazadde. Omukyala yazaalira ddala nakizaalizi. Wabaawo akava ku mabeere ne wabaawo akagaddako, waliwo akagavaako omwezi ogwaggwa. Muzaazi nakizaalizi ali wano bambi. Akaana kakaabira ebbeene kalabanga akali azaamanyiziddwa. Kati kumbe bagenze okujja nga baagala bbaawe Kibirige baali bamumanye. Kakaabira tanka kagirengera tanka bagizizaayo tanka. Kali kumbe taata ali manju abadde bize. Abaana kabuyonjo baji yakaddi abadde akola ndala. Waliwo abazze bakwagala temumpitira poliisi. Poliisi enoonya nnyo ab'ebibanja so oyina kuba ku ttaka. Watuuka nga tewali mmundu akamwenyumwenyu ne kajja sanyuse nnyo balaba. Kale ebintu by'ekyalo osanga omuntu ng'ali awo yeepisse omubiri naye nga bambi miwogo kabode mutuddemu emimonde. Bantu bali bubi naye lwakuba omuntu atalabanga ku mbeera yalowooza teriiyo naye abantu bali bubi. Efirimu egenda maaso muganda wange twalabagana dda netuludde okulabagana bani muli mutiino otyo. Kati ensi tekyakuba ekamulabuka muze kulinnya ekitalire ne kujjamu omukyuzi. Muganda wange kiki nti atuli eno tukola esaati ayambala za kiguba abo obeere wala olabanga ayambadde ezakala ya bulawuni naye emirimu gyakola gye gimuleetera okuba bw'atyo. Kaliba mugaa tugenze ne tulowooza ne tuba tujje tukulabe kweni buzibu ki. Omanyi bagamba bw'okola olina ate okubaako engeri gy'oddiza ensi. Kati obutajjukira si kirungi. Yamugamba nti nagenze n'embeera awo gye nkolera waliwo emirimu egiriyo kati nalowooza okubaako abalala benjifunira ate nga munywanyi wange wooli. Neŋŋamba lwaki sijja mulimu ogwo ne nkufunira. Ebiseera ebisinga abantu babeera ba mukwano eri bannaabwe era ng'embeera singa ebaawo yonna etali nnungi muno n'akujjukira ate okyebaliza Katonda. Kale oyinza okulowooza ni muno yakuyiyiririza naye ng'oluusi Katonda yaba akujjukidde ku ssala zo z'oba osaba. Kati omuntu obaako embeera gy'ovvuunuse kiba kirungi ne weebaza Katonda dhani okwebaza omuntu oyo aba agikuvuunusizza gwe nga bw'oba olowooza. Yamugamba nti mbadde saagala olwewo omulimu guno wandibadde weeteekateeka abantu bali eri emirimu bagitwala bajja kutwalirako awo omulimu. N'agamba nti ngenda kuwa entandikwa oleke sukaali ewaka okwogera ku kya sukaali wano baali bamuvaako. Otuuka mu lijoni ezimu ng'abantu bakuŋŋaanya ebikunnembe. Omanye ebikunnembe biwoomerera ekirivansi ekyo kati babiteeka ku cyayi ng'amajaani ebikunnembe. Kati otuuka mu bantu ng'embeera ya kikunnembe olumugamba sukaali ye takulabawo ebyo oba oli ku bibyo zonna zange. Kibirige ne bamuwa ki bannange neyanzeege bamuwadde yeetereeza ajja ku mulimu. Ye Mustafa Kibirige oligino nemuzakwerezanga Kibirige okwenno kwe bayita okujjukira munna amujjukidde. Sidda manjusi makabuyonjo kabuyonjo bwebanga ekooye abadde yayeesimira enkoma zibeerayo emmanga mu lusaalu. Bannange kajjambo bwo bwana bwalengedde bakyama ne butandika njabala 10 nangaye. Mwami wanje oli agenze n'agamba ku kyokuleka sukaali ate ndaba odda nnyo emmanju ng'ondeka eno nzaagula sukaali. Nakizaalizi ayagala amanye oba akina ekintu ngenda kukola kati ate bagambe ziba zakwetegeka zino. Bannange sukulu fiizi kati omwe oyo bagira balinda
munanga akasente akabaana nga omukyala ye paasa agikubagiza eri baana balina osoma kyo tulina obbagulira ebitabo naye omwami bamuwadde akavangata sente zo kubakati noto naye njakuwa linda kagironguma kuba abaana bajja soma taata ayagala genda kati alina okuba nga agenda kati kale nno kyatwala ennaku muti akalina okuba ndi agenda ku mulimu naye ate oluvannyuma tugenda okwetegereza miranga ogenda okudda eno miranga gye gyagudde bizibu omukazi olwazaala omwana yazira amabeere omwana n'afa omwana yazira amabeere n'afa yenna bagala Fiona oligino nemuzi era nekirabika nti omukyalo ono ejjinja lyabadde nalyo era nakizaalize ligenze lyetoolako naye wannange Katonda yakola omuntu kale luno lwali simukitwala bubi nakizaaliza abaana baalina olumu basula n'enjala naye Mungu bwakutwalako kamu kano abatakugendereza ku mugugu nsaaga mu busaazi kaakati miguwa jukira ali munywanyi wa kibirige nnyo ne batuuka n'okubanga ba Luganda engeri kibirige gy'ataliiwo yalina simenti ana kati ye taata muyitewo ate akakana nako tonakakumi nakyoto mu lujja akaana kato tekayonse mujje naffe tukalaga obusungu n'agenda babe nga bakaziika efirimu egenda mu maaso balina okuba nga bakaziika ebitaliwo kyovula babana emikwano gyedda gyalinga migundiivu kuba wabangayo abasigire so munanga wayita ebbanga muntu embeera bwekunyiga otuuka n'ogimanyiira mwana bwe yamuziika n'asigala ne bana abalala tebasoba kuba akasente tekaliiwo taata yagenda kuyiiya taddanga embeera no yabakubira ddala kati miguwa nga tajja mmwe nawe gyebaleko sekalinya ng'abalumba kugamba ki abalambula okubona alinga mulamu we ayagala amanye mulamu we ali mu mbeera ki kakati munnange nno wulira nsaba kwogera muko naawe katono miguwa ze wali buzibu luze ndi maama mulete namwe amazzi tugende miguwa tuwa amazzi tujaga kimenja iwe atuganye twale efirimu egenda mu maaso MK Majestic Plaza Level 5 eduka liri namba 8 gira bulungi ddiri eno wogisuubula sebo bambi nno nasiima kakati omukyalo ono wano waali masiwa we wabula kicuba yazze kupakasa mwami Musa banna era akalimu kano mwami Musa yakamufunira n'agenda maaso amwebaza nze sinaba kubuuza naye nga bw'omanya ebintu by'ensi we biri tweka omutwalo gwa mwami Musa oli waba alina ddiru gyakulukidde mugabana kati Musa anonye omugabo gwe ate bambi ali siriyasi nakufunira omulimu ne bannanga omusajja tayandeka mu nju omulimu guno nadde manyi ngufunye mbe nga ngukola nguliremu abaana akasukaali n'ebitabo singa saagukufunira wandizigyewa omulimu gwali gwa mitwalo 2 ddira yagudiri ng'agalako omuggo y'ono omwami miguusu kati kangende nzibanje kuba noli namugambye nze ensolo zibabanjeza kengende nzibanje gyonna ebiringirye mube nga mulimidde bwereere Mukama Katonda waliwo ebintu ebimu ng'oyamba naye nga toyambirwa kusasulwa muntu oluusi oba oyamba Katonda abeeko kyakusasula wayita ekitundutundu ky'omwaka mulamba mutaka ono yasigala ng'alabye ddala abaana bali ne maama waabwe baali basuulibwa era naye okufayo gye bali kwali kutono kakati mu bbanga eryo waliwo emmotoka yali ejja muyiteewo nammwe kuba ndi kunali kuleka ddala oyagala mpite mu kalanda luggo aba akyayomba bulaza kibirige
leka kunvuma ate Tobalisa. enemmotoka ozovuga wayiga nadda ojayazise kwani yange Katonda olina amaanyi Katonda oli w'amaanyi olaba wadde kibirige bannange emmotoka afazaali bankokonye pikipiki yaffe kentuule munange nedda waluganda wamma ninasobola ate bannamanya kibirige nyingire emmotoka kibirige sibanga ye nyingidde wattu yaddala si kiruutu kibirige yadda n'emmotoka ebbanga eryo yali yeetolodde kibirige yadda n'emmotoka gahano ogenda okudda eno mukyala miguwa alengera bakyala banne we banyirira ye bbaawe yamugamba tagezanga okwesiga ebizigo biri mu butula mwini bane mwana gwe nga mukyuse bananga obulamu nga kirabika bubagondera kwini bane gwate naawe ku myaka gyo olabika bulala abawala bambi baba bawala osanga omukazi ono ng'ali myaka 19 awe ekinene naye ng'omusajja amuwasizza amuleetera okutunulanga eddiba ly'eŋŋamiya tebabakkiriza kwekolako olya misooli n'ogaayo emisooli n'okyuwinga n'ogumemba osanga omukazi wuuno nga jjo eri kungulu eri offside kati ng'asooka mbuza naye gwe balaali atya munnange nze bba wange yafiira awo nga twaka ku mbaga kwennyini tugenda osala keeki n'anogga n'agwere wabula naawe bawa kipali kuno okulabula eri abasajja mwenna amala gatomera owooza kijujjulwa ebbeera aliwanise abakazi babaako ebizibu efirimu egenda maaso kati osana nakusana bivaako n'ebyerabira nsonga kyekyabalikawozi efirimu egenda maaso walaga omutindo si mwangu gwa kuuma bannange bandi mwebale mulabi naye oyitomanyi mbadde ngenda mu kibiina eno ate bwendwawo bakwata leeti kati oba yayingira ebibiina bino ebyawo ebibiina ebyewola naye tebibakuluusanyiza woowe ono nno namwandu atunulanga ebiwala ekita ekyakava mu siniya sikuulu naye abo ebintu biri mu nsi so munanga akaseera kayitawo akalala ebbanga nga lyetolodde kibirige ng'amaze okukwata amajja yajjukira famire ye era y'ensonga lwaki yakomawo ku kyalo yayanguyayo akayumba akalungirungi kayinza okulekani ategekeramu omukyala ate abe ng'akulizaamu abaana efirimu egenda mu maaso abaana bano baddeyo ku ssomero ne basoma era tulengera bategekebwa okulabikani baddayo bakola olulumba maama yayiga n'okwesiga ekizigo nakizaalizi bayiga okuweeka ensawo ndi bwali buveera kati bukayana gontagala kwetikka sukaali n'emigaati gyennyini kyokka olutuuka eri emigaati agyonoona omanya wabeere sente enjogera ekyukamu gwe kaba kugamba otwale kiro 6 ng'otwala 4 gw'onoomanya weebiri kati maali sente diriwo aye ng'omusoga bwaliiko ba sente diriwo kakati munange nga bw'omanyi ku mbaga sikuba mu kisiwuufu ate buli lusozi n'engo yaako bino bye bijuujulu by'oku kyalo kuno bijja bitambula byatuukira wa kibirige abeeno bw'obeera omwavu era obeerako ne banno emugwa mu kkowe eryo we mutta sitoole naye bw'ogaggawalamu katono otandika okufuna emikwano emigagga alina abagenyi nkugambye mukyala kibirige yakyuka waliwo embeera ebaawo n'ebintu neweerabira ebizibu yali yafiirwa akaana naye kati yakeerabira mu ssente weeri embeera yakyuka balina n'entebe mu nju ekintu ekyo tekyaliwo kubanga munnange mulembe guli gwalinga gwa foomu ate ng'omukulu yagituulako bintu nga byakekkereza
kati omwana ono yali mukwano gw'omukyalo maama we yali mukwano gwa mukyala Kibirige Nakizaalizi bonna bali ssomero siinawo muto abadde azze kulaba ku baana bonna ennaku zino aliwo yekka abaana basomera mu bisulo mulungi bannange oba ntayagala mponeebone kati munnange omukyala endabika gy'alabikamu byonna agenda maaso n'okulaga bbaawe nti yabikola era munnange omwami amukoleredde okulabikani embeera ate bannungirungiko omukozi omuleeta ayagala kweddiza maka efirimu egenda mu maaso ng'agenda aleeteka juyisi amaka agayimiriddewo bwe gati juyisi abeerawo juyisi efirimu egenda mu maaso ngainayo no Katonda bannange nga yamukola ekyajabbu buli kimu bintu byatereera efirimu egenda mu maaso Katonda yamukola bulungi kaakati ensonga ez'oludde ng'ozinga naye leero osazeewo tugende bajja batambula ng'ab'Oluganda sitaafu obugagga obwo bwonna bwolaba n'atuuka n'okuzimba kali kakasa sitaafu nga mugagganyi kati boogera ku bugagga nanga akasente ono amugamba munnange simanyi oba akasente okayina naye okoze otya musitaafu alina engeri gyakuumyemu obugagga bwe muganda wange ntiddemu kuba kati gwe engeri gye wakafuna sente ziyinza okwonoonekako abaavu baba ne pulaani kati amwavu ono miguwa nga bw'omulaba talina wadde ezigula suspende eya ddala buli kimu ekyo kiri mu vakyo ku bikukujju alinamu omuguwa gw'ayambadde ye miguwa suspenda ya miguwa kati atandise okubuulira Kibirige nti bandibaddewo enkola endala gye bakola okulabika ni bakuuma obugagga buyinza omugendako omuntu yenna singa aba mwavu n'abuvaamu aba atya okudda mu bwavu obwo kubanga aba amanyi bwe buluma sekawuka kaali kakulumye singako iyireka naawe kati wono ndi akituyingira ono kyeyakola nga amuleeta lengera gy'amuleese amuleese wa Bemba amuleese ewa Bemba efirimu eno egenda mu maaso njagala olabe nva mukulandaga mwaje ensonga jajja no amuleese wa Bemba nze mperekeddeko mukwano gwange ege naawe yogera tandika yogera ebizibu byaffe ensonga yabyanfuna kati ng'atandika okwogerayo ebizibu bye ate n'ekyalo kuno kunazembandikirwako utuuse ayagala naye abe ng'ayogerwako bannange Katonda yatonda omuntu nga takkuta bannange nsabira mwenna Mukama Katonda abasaasire muyige okukkuta sente yazifuna tamaze genda ku buki ku bulogo ebintu bino bifaananako n'omukazi ayingidde ddi omusajja n'akwagala n'akuwa enju ate n'otandika omuloga aleme kukukyawa oba ayongere okwagala nga tewasooka muloga okujja gy'oli omusajja ono okufuna sente yali ku zero mukwano gwe yamuyamba okumujja mu mbeera eyo kati atazze mu malogo asabe amalogo gamukuumire sente bannange bazzukulu ba Adamu mwabaki olina okukira firimu yino kakati njagala olabe ebiseera ebisinga buli wajja esaala mu kamwako ekiddirira kuzikira kuba mu nsaidi y'ekizikiza wulira okuva lwokubye wano okwataganya n'omutuukirizi olaba bw'okwata mu ngalo z'omukongozi ako kabonero akalaga nti kati okolagana n'emisambwa omukongole kati mu kaseera kano ogenda kola nga w'ogambiddwa muki omukongozi ajja kuwa olugo otegeke wulira omuntu nagwosogosanga ewaka efirimu egenda maaso bagenda kumuwa ekyokukola kiriwa genda ewaka n'olubugo gw'onoosanga ewaka omutuge oba ani yenna gw'osangayo ewaka aliyo mutuge jjukira abaana bali ku ssomero bamugambye mbw'agenda va wano atuuke ewaka nga waliwo aliyo amutuge ate amuziike nga teri amuyambyeko nagambye bw'ojja esala mu kamwako manya nti okwonoona kukwolekedde baasaba Katonda bajje mu bwavu
ate sente bwe bazifunye baagala ziwa misambwa gye giba gizikuuma. Abantu mwe baaki omulaba ono yenna waali ali mukomera yazingirirwa dda. Egenda mu maaso kati ono ogenda okuva mu ssabo galinga mugani otya kigwe nokyatya emyaka gyo gitya oli agambye sanga oba osanzeeyo mbwa yoleeyo wakintu kyonna gwegenda va nemmalala atereka kugira bano ni kale efirimu egenda mu maaso. Musajja atunga atambula ng'akomawo ewaka abirowoozaamu nkoze ntya kwa nini Emmy tatuga sama bana nasema ona tuga yeye tuga kintu gani mia koja tuba tuli awo kumbe emisomba gye wabemba gitula mono yenna wagambidwa okola oli wano bagambye otugeto na tugosuru filimu yino banange olabye sente luli abadde azifunye zaali saala ze Katonda namwanukula kati ebintu by'emisambwa biba byawoda. Woda ni woda siyo mawombe. Efirimu egenda maaso ne tudde wa miguuso ali wano suspenda miguwa. Okomya ono ye mukazi w'ekiwala bambi kito naye abasajja babonyaabonya kirimisa kitandise okuva olusu luvudde mu sikini y'abawala lulinga olw'ekala lume. Mukyala ayomba buyombi ewano ewakati wali kutegeeragana. Nze balogwolekanira nga oyagala kunkuba ofuuse laddu nagambye ngenze noonya sente zibuze naga agenda gy'obadde gy'osaba emmere nze saagifumbye tewagifumbye bayagala ginyima saalesenga ekyoto kinyooka ekyoto saakiresenga kinyooka yagala kundyako mmere olebeza amatama ono nno omukazi gye yamuwasa bakuba musajja muukigwe mukazi sajja gwa talina nakyolini sirina kyendi abakazi bakolererwa naye gwe tokola oli awo okeera mu ludde n'ozannya ludde mulaba atunula ng'olubajjo enze lubajjo enze balo tebavuma musajja tebakubuulirira musiru gwa jangu wano kulisa tomanyi twala eri tolina kyosobola asajja no beekolerera naye gwe galinga mugani nja kulaga twala eri obusiru sajja omukulu tova mu mmindi buli lunaku ofuuwa mmindi ate omuntu omulangira ekimuliko olabiko nswaza ate tokoma weewaka kini kyagala okundyako emmere bwe mbasireseza akameeza twala eri bano balekeza akameeza ne bajja ne balya emmere naye gwe ataleseza akameeza ate nojjo banja emmere bambi ekyana ky'abandi akikaddiiza kiwala kitu kiri 19 myaka mitu naye akitunuza nga jjajja waakyo bambi akikaddiiza buli lunaku akirekanya akifudde loud speaker. Tugenda maaso kadogo bagambye atuga omuntu yasooka nalowoozaamu gye nvudde ne mukazi wange twali baavu nga tweyagala kati ate ngende mu byabalogomu bakuuma sente apaana ŋŋaanye n'agaana sijja kutta mukazi wange kubanga ewaka ne bamuyingira bamugamba basanga ewaka gwatuga kati mukazi we gwe yasangawo yekibiririga munsi tafuli gino ne muzabala ba filimu nga kaligi. Tugenda maaso neno yekyali y'omulembe okuva mu Shalo na Film Production ne yesoga enju n'ayita nakizaalizi olwatuuka nakizaalizi mubaamu n'abantu abalina amalokoli amagumu nakizaalizi yalina eddookoli yali gumu njalinyiga egenda maaso efirimu egenda maaso kumbe akazimu akaali kamuyingidde mulimu emizimu emibi nga gyo giriwo okuleetera abantu kwonoona
kati kagenda omuvaamu nakugamba ki nti omubiri box n'osanga omuntu nga yeewagala nga alaganye obwongo bwe butegeera nnyo wa era obanga teweekuumidde ku sayidi ekitangaala emizimu gino egireetera okukola obubi gikuyingira nnyo n'olabika okuba neokola ebiwale tokola kyoba olaba omuntu atuuka nagaye gundi nga yakyuka gundi yali yeeyisa bw'ati gundi yali musajja mulungi naye kati nga akola birala musajja atuyagakaaba nga mukazi we amaze okufa kati bwe tuvaayo tuddako ew'omusawo ali wano kati jjajja Makombo ono muka kitaawo ng'akuli bubi wakula ne muka kitaawo tayagala obeere bulungi hamu olaba wano yeedirisa kandabe yaloosa kuba akakumbi mukazi ng'akuli bubi ababe bayagala babe obulungi gwe tayagala obe bulungi ebweru nno bali mu kuma byoto ofuna omwana mukikakasa olaba nange kati waliwo abali mu kunyuma bannange ono jjajja akula bannange omwana yali aganye naye omusajja yampa omwana ono efirimu egenda mu maaso nkolako neŋŋenda ebweru efirimu egenda mu maaso olimbu yali aganye yali alemeddwa n'ogenda ebweru musajja naye bannange okumanya ebintu bino ebyamaloga kakati jjajja akulogera atya n'ogenda ebweru kati mbu yalina amayembe agaggula oluggi lw'ennyonyi abaffe kale ndowooza aba akolagana ne bapayiroti no oyina ofunawo alabika amayembe gakolamu Civil Aviation Authority amayembe ga Civil Aviation njagala olabe naye bannange kati nzaala mukazi yali yanoba ajja kudda abo abakazi abanoba tolaba nti anoba ali ku bigere ayinza okudda ng'atambuza mutwe kati ogenda okwetegereza buli omu atandise okwogera ebyokusinziira ku bakazi adde boogera nti ejjo asobola nnyo buli omu atandise okwogera ekizibu kyewali naye nze ayina kino jjajja nakikola jjajja awonye egundi ngeni bannange nze jjajja nze nalemwa n'okulemwa bannange abasajja bandaba oninga akyumu babandabanga aliko kalalume tereera ekyo wulirayo ojja kunfunira liita y'amata wulira netulimwanyi naye abasawo balya bulungi inokwambulula yamutuma amata ate agaliko omuzigo ngeni toleeta agatalina lububi sooka ogavumbe nako ngeni ogwo omulimu gugenda kukolebwa baaba ndeetero liita y'amata nfunire nekiruza sukaali nnya mpozzi nga bwonna oyagala obeerewo otyo tonolera efirimu egenda mu maaso bagiyita bwaddene kale ne wabaawo avaayo bano bonna ndowooza balinze kati waliwo omulimu era bali babadde beeyogezanga bulijjo babadde beeyogeza nga bulijjo we beeyogeza kati abantu abali ebweru bonna bali ku ssabo lino njagala olabe oli yamugamba ni mubali kuliko awozezza ayina essente era wali agamba kyonna ekyetaagisa jja kiwayo alabika alina n'obukadde era mugambe amayembe gaba n'endali mpozzi ng'otaddewo essente eziwera awo ne galaba amayembe mbwe sente ntono zireeta amayembe endali kati musabe sente nyingi kati ono ali wano bano abakazi abaza simanyi buli omu yalina ekizibu bamu bava Bulaya bakadda kati nga mugamba sookayo bano bonna bayaye ba wano gwolowooza balwadde kumbe bafumba ggwe zikubemu
olowooza nti abantu bangi bali awo balina bizibu, kumbe bonna baagala kulya ku gwe omuntu omu. Naye ensi eno Katonda wattu yakubwa sama, ensi etambula yeevunise. Chapa ndara we ndara muzzukulu, njagala wuliriza ababbibwa nga temanyi nti mubbibwa. Teekawo ekigali, tosaawa ebinusu birwaza amayembe enjoka. Obusente obutono buleeta amayembe endali. Yiwawo egenda maaso owange. Bajajja baŋŋamba tokyagira mitayimba gyafuuka mizingoonyo. Kandabe kati lwaki olowooza nnyo? Waliwo ebintu ebiri tunondera. Omuntu ayinza okubeera mu psychology. Omuntu ng'olowooza nnyo era n'okukiika kuba kutono, kuba ebirowoozo oba na bingi, obwongo bubeera ku kiri, kubanga sisitimu eri okuba ni ate baako kyekola, then n'obwongo bulina okuba nga bukiriko nnyo. Efirimu yaffe egenda maaso. Batandika oyimba obuyimba, baleete emmando balabe ki kyeneeraba. Jajja lubaale wabeeru wali ludda weeginde. Efirimu egenda maaso. Ebintu bisatu wulira enkwali ne batandika omutume byetaagisa ebizibu bimalawo. Njagala onfunira enkwale eyawona akabenje wangi, naye abasawo bazibu. Ayinza okugamba ndeetere enkofu, ng'enkofu eno esiba Pretoria naye ng'ate esula Canada. Kitegerekese. Kati womala ekyo togaana okuleeta ebirala. Njagala ekonkoma ery'endali, ayagala ekonkoma ery'endali ate nga vubuka, so nga liri mbeerera ekonkome lifunika liti eryo jjajja ekonkoma ery'endali. Oba tosobola lifuna, abaana bagaleeta egindi, naye buli limu liba lya $20. Bategedde onaaziina, bategedde onaaziina ennusu, najjayo laba ekirindi. Bannanga abasawo batutte sente z'abantu. Efirimu egenda maaso. Efirimu zigenda esente, efirimu egenda maaso. Basi bamugambe konkome ly'endali ate nga vubuka, so nga liri mbeerera. Baagala enkofu nga nvubuka nnyo era nga tegendangako mu kibaala. Ne bamutuma negundi enkofu, enkofu eno esiba Pretoria naye esula Canada. Omusawo mugezi ayinza okutuma eggego lya ggoonya. N'agenda maaso n'amugamba n'ekirala kendabye. Kati sente zino z'olina ewaka ne ziri eziri mu banka, waliwo obuzibu. Wakasoose nojja ne tukwambulula ggwe n'obugagga bwe ne bwambululwa. Owulidde munange? Togeza n'olekayo wadde ekinusu, zonna zonna jangu nazo tubambulule, tukwambulula ggwe n'obugagga bwo. Kozaako ebiseera n'osigaza omukisa. Orpa
wali ataddewo ssente bufukunya. Ono genda okwetikiriza kwindi banna jako papula 2 esigadde n'azimira. Musajja yava ne kamunguluza amuluma. Bano ne bajja balabe. Bano bonna bakozi ba ku ssabo. Egenda maaso. Ati mukazi n'ateekawo ezo. Kinaawulika. Agenda kuleeta mugambe zo n'eziri mu kitanda n'eziri mu banka zonna zireete. Kati ogenda otuuka sente omusajja nana byayina nnyingi alese zino kumbe jajja waliwo ebigali byamize. Gabirako ezo banno kati nze ngejendi nti nze ntulwako emmandwa zino ze ngenda okugabana n'emmandwa naye ng'emmandwa weezire kale naye akomawo tumuyina muyiza wali waddira. Kati ono gwawadde 5 agenda agabane ne bana abali ebweru. Yoli ziri agenda zigabana n'emmandwa buli kimu kyayingiramu obukumpanya bannange. Abantu bakumpanya n'amayembe gabba. Kati noono naye yajja na mutu agambe tugabane zino ndi omusajja alese ntono naye bwakomawo. Oye nti omusajja twamujeesezza nnyo. Musajja nga twamufumbye nnyo. Wekakane tukuleka nnyo nansi mugambye endala bagenda ziri. Egenda maaso. Kaakati nga tudde wa musajja mukulu. Egenda maaso. Kati ng'agenda maaso abulira munne. Omukazi yamusse naye teyategedde nange gye yamusseemu. Kati ng'amugamba nze nange singa baŋŋamba nzito wange kyanguwa. Nze omukazi yandeetedde obuzibu. Emisipi gyonna gyakutuka ne gigwawo ne ssente ezigulema ne zibula. Musambu yali musajja mwambazi nnyo gw'olaba oyo. Muga ya Faizo oligino nemuzi. Siri mu mativu. Obadde oyagala mukazi wo. Kati yeewuunya lwaki omukyala yalugenze. Kuba abagambye omuntu yenna gw'osanga ewaka gw'otuga. Lwaki mukazi we gwe yasanzeeyo? Kirekadde baagalana nnyo. Efirimu egenda maaso. Kati nga bayingira ekibuga bagule olubugo. Bayingidde ekibuga babe nga bagula olubugo. Nejjukira okusooka bamugambye agende n'olubugo. Gwasanga waka gwatuga gwaluzingamu gwaziika. Kati yasoose kutuga nga tannagula lubugo. Najja gye batunda byonna eby'embugo. Waliwo amayembe agayonka agakava ku mabeere byonna. Mpa olubugo. Yangu y'olubugo. Ye Kibirige Mustafa oligino ne muzitu mujjukira mu firimu nga Kaligi. Efirimu yaffe egenda maaso. Efirimu yaffe egenda maaso. Ng'agula lubugo. Nagambye omusuubuzi ogenda kwemuka Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Kati munne yamunoonya nga tamulaba. N'akoleza ave wano. Kyokka ewaka omukyala gwe yatuze atandise ofuuka ekirala. Nakizaalizi afuuse ekirala. Mutaka abaali ebyokoola abijja wala. Ava kojowa. Wawe. Sebo goeta Kibirige musimanya nzite mukuume mali. Kati ogenda kundaba. Ojja kungoberera. Tunulira. Bana ngomukazi anfukidde endwalume. Mukazi anfukidde endwalume. Natema. Kadi Kibirige agenda okudda.
aze n'olubugo aziike Nakizaalizi. Kumbe Nakizaalizi yafuuse dda endwalume era ayagala kutuga buli omu eyeenyigidde mu kumutuga. Eddambo liriwa olubugo ne luyingira ekisenge. Owa ekiki musajja mukulu obadde ki watandise ekikoola? Leka nammwemu ekibirigo gwe waffe ate gw'oliku. Kumbe toyagala kuswala. Omukazi afuuse endwalume egenda maaso. Okimanyi kibiriga ayinza okuba yagudde eddalo. Ngini abasajja omukulu okuvaamu akalulu kanniigiina kitegeeza ki? Egenda maaso. Kati ate okuddako ewa Musa ebintu by'ensi bizibu. Omukyalo ono baamutuze naye we twogerera ali ne mukyala Musa bakola ki? Banyumya. Wabula engege kirindi ekintu kiri kyali kya kimugunyu ate omukazi yafuuse ekintu ekirala. Kati ali eno banyumya tamanyi nti ono gwanyumya naye mugenzi wa luli. Efirimu egenda maaso. Kati Musa agenda okudda. Musa agenda okujja. Kati omukyala engeri gy'atalina kulaga beebweru nti balina obuzibu amwenya akulisaayo omwami naye nga kiki okulisaayo? Sooka olindeko. Kibiriga yagambye omukazi yamutuga era n'agenda agula olubugo oba yannimbye. Naye omukazi eno si ndwalume eno ndwalume. Kankuletere ku mazzi munnange onyweku. Atandiso ayagala kuyuza awula watudde wabuguma. Efirimu egenda maaso. Naye oli ndwalume. Nabagalafu yonna oligino names. Banage abakyala waawe kuno genda okuvaayo bannange. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Balogwana tumekonkome eryendali. Kati jjajja afuna essimu omu ku balwadde be alina gwe yatuma ekonkome eryendali oba lirina short sighted. Liri short sighted ekonkome. Ozifunye tonolera zonna omekize shwanga zonna zikunganyiza nga toleseeyo wadde olwataano ne sente ze baamutuma mutakalabika azifunye. Bamugambye azireete zonna babambulule. Tewali buzibu zireete. Bantu bangi abeesibe engundi bwe batyo ne beesiba gwe n'ogamba luno mabike. Kati ng'ayita abayaaye bamabike. Tebannabba muntu yenna olwaleero naye baagala kubba. Mabike tebalina muntu gwe babbye naye baagala kubba. Efirimu egenda maaso mukulu. Omusajja nkubidde essimu nangamba ali mu kujja nebuuza nkulinja. Musajja ki? Gwe yatuma essente bakitegedde ajja. Ono yagamba agenda kudda gwe anyumiza mwafoowa omusajja ngandi ali mu kujja sente zonna amaze zipakire ziri mu banka azije yazireeta bamwambulule ne sente ze. Kati ekizibu ekiriwo tebamanyi nga gye bagenda mwambulula okumulyako sente ezo. Bazanya wiriba. Wulira plan. Kiwedde tukole tutya? Nga batandika kuye tugenda kufuna
ono yagaba baleete mundu wayingira tuteekemu ebyennyanja ng'omutwale wali omwambulula bwe mugenda okumwambulula okudda nga waliwo byennyanja omugambe nti oleese ebyennyanja mu ssaba otaame nanze nja kujja ne mundu okuba esasirimu tumugambe ni emandwa zitabusa efirimu egenda mu maaso oli amanyi awali emmundu nga bayiiya omusajja baagala bamubbeko emaali bannanga abantu we muteekwase katonda ebintu si birungi bagenda babba mugenda kubbibwa nga batandika kufuna ddagala ono ng'agenda ayiye Lucas Nobbo Lucas nga batandika kunyabuza naziiza katuddako wa Kibirige aba ali awo nga mukyala Musa mukazi we gyaliko entaliyo yagenze mu kyalo oli musomesa jukira ono obwedde ali ne mukyalo ono bali mu kunyumya kati abadde yeebuuza ono we yalaze yagenze atya mukyala Kibirige kati kumbe Kibirige agamba mukazi we yagenze mu kyalo ate ono ng'abadde naye kati yasooka n'atakitegeera lwaki ono ambuuza kigendererwa ki ekiri mu kino eno waliwo ge batabbuza bamusabbuza bino nno ebyobufere mudde eno munaababbuza simanyi mwekinjirira tuba tuli awo yasase okulaba omusajja ayingidde osanze ebibize bw'ali mu kwambulula kumbe bano bonna bayaayi be gira mugire mangu mwanguwe ne bambala efirimu egenda maaso ne bambala mwanguwe okwambala ono naayingirawo nagifunye aleese emmundu baasi bwe bava okwambulula mbu ne bagenda bamaze obbambulula kaakati aleese ekisawo efirimu egenda mu maaso bwotyo bw'otoba n'olinya ennyonyi n'ogenda omaani n'okola ng'akalogoyi n'ovaayo n'odda n'ogamba bajjajja bazikuume sente nga tebaaliyo ng'oyita entebe esente efirimu yiino nagamba okubaako ebyetulabanga ebina Uganda tubaako ekyokuyiga kye tukola kye tuyigamu firimu yaffe egenda mu maaso so nga twagala tumanye ludda wajja bigwera twagala tumanye ludda wajja bigwera batandika kumwambulula bali mu kumwambulula bamwambulula bagoba bisiraani lwaki tokyakola mirimu gya mu nju lwaki efirimu egenda mu maaso kati baba bakwambulula oba ozibiriza ab'engege ne bagireeta ab'engege ne baleeta engege ne bagituuza wano engege ate baleese kitwe nga kiba kyasiridde mu butto efirimu egenda mu maaso ono najja n'emmundu yakuba limu eyaleese sente oba yabbanzi be yagwa kava alabika
yaliwo veterani kati ogenda otuuka ngezi tewali nsawo gwe gundi oyagala kunjokera ssabo ensawo waleetaddemu byennyanja oli kuki olaba kyonkoze muli amudamu wunyanga ziizi kati jjajja oba byakusaana nakumanyira jjajja temunziba n'amayembe g'ensawo ebadde awo jjajja oyagala kungokera ssabo oleta ota ekyennyanja ekiduze mu ssabo tebayoolangako musamize ngenda kukuyoola gwe jjajja ejjajja empala yambadde z'abaniga asiba ne balansi laba ettabbu gwe tomanyira nja kuyitira amayembe gayite naye nga nkutuze yamugaa gayite naye nga tuze laba olutalo laba leenya laba firimu ozanyira ku jjajja nja kuba eŋŋumi nga temuli jembe ate nja kumanyira ezange zire nti mubba watoto bazobye zokomyeko yakuzizika ebidde manyira wano ddamu nkwateko kati ngenda kubya kifaalu yakubya kifaalu oba otya kifaalu va wano oba tomutya yimirirawo oba onsiruwalirako twala eri teri kifaalu owakana teri kifaalu nkuyengera akalongolongo baasi abayayi babba n'abannaabwe ku mpaka manyi bagamba ssente z'omusiru omugezi yalya ow'amaanyi takeera kale bamala okweyoolayoola bano babbi sawo bagifunye kati omanyi wano tusengewo tugenda tukolere ewalala musajja ayinza okudda ne poliisi ne bamalamu omusubi kaakati tugenda okuddako ewa Kibirige kati nga mugamba jjajja ebintu byatabuse nkwendera ebintu byatabuse bitya wakola byonna bajjaga kati nga mugamba nti tewakola mu nsobi kwendajja nedda nayo samuziikako wadde okumuzinga omukazi nali sinnamuziika nga n'okumuzinga sinnamuzinga we nagenda oleeta olubugo enju n'etabuka omukazi yafuuka ekirala kali nga gatusooke tuyite bajjajja tulabe ekiddako n'abayita yenaku ya enjageka nga bajja bayomba waleeta obuzibu kyetwagamba kyewavaako tugamba okola otya bamugamba akole bulala yakolanga bwasanze enfirimu egenda mu maaso kati ng'amugamba olubugo kasita lwava mu ddiiro olwadda mu kisenge kasita olubugo lwava mu ddiiro olwadda mu kisenge kati ng'amugamba omuti ogwo ogulaba gugwo omuti ogwo gwe bayita omukimbakimba otuuka ku luggi kati ng'amugamba genda mu kisenge omuli omulambo okoone ku mulyango bwoti nga tonnayingira omulyango gugambe mpitaako oziikibwe gugambe gukuyiteko oziikibwe efirimu egenda mu maaso ekyalo kyonna gira kikuba kireteeka baabo nga tudde ewaka laba eddambo
mirambo egimu gikaaba kuba guyinza oziikibwa ne gutakaabirwa. Kibirige nga nakwagala, Kibirige nakuzaalira abaana, Kibirige wantuga, Kibirige woowe. Emirambo egimu gifa omanyi tokaaba, kumbe kana akamandwa nze ndiwa kukuuma. Olaba emmandwa eno ye yayingira Kibirige n'atuga mukazi waayo, kati ate yemu era yeri n'omuka Kibirige omuzimu, nti abasawo abamu eyo gye mugenda okuleka nimbaako embeera gye mutereeza mu mmwe, ate be babawa bibaleetera embeera okutabukira ddala. Baasi firimu Kibirige esanduuka yo yino, Kibirige esanduuka yo anange. Ebya Kibirige byongedde okubijja, kati agenda okudda engulu yavaawo buvi ewaka, ebintu byongedde okwonooneka. Kati ogenda okwetegereza waliwo embooko yiino, embooko ng'eyita wano. Efirimu egenda mu maaso. Miguwa aba agenda Musa bannange nsaba njogereko n'omuwala omulungi ono bambi, mpaayo essuubi. Nsaba kubamu wini munaye kambe mukwano gwo, nsaba busabe bambi, nzikiriza toŋŋaana, nkwegayiridde bambi, onjagala ebyaddala. Iye muli munda nkuwulira, I feel you. You feel me? Kati nga mugamba olina kyoyinza okunkolera. Kati Waliwo kenjagala onkolere nga nange sinnakakasa laavu yange. kyokka Njagala onsitulemu. Kyebakola okulabika nti laba ekikumi. Kibirige onzisa, Kibirige gwe wanzita, ate nakutta nti Kibirige omukazi atule bubi mukazi. Lwaki omuzimu tobeera nagwo? Kati nze nguleeta Kibirige olina ettima. Kibirige mukazi wo mutwale mugambe nti wuwo nze mpona edduka omwo. Ulira Buke nyini nange siddaka mungeri eyo. Ono naye agambe wuwe waka gumutabukidde ne gumugamba vaayo. Guleese sanduuke gwagala muziika mulamu. Kati ekyokola kye kikyabuze. Tulina okufuna amagezi gya tugende tusale amagezi. N'ekisiraani gwe wanzita. Bajja bayomba. Evuma olunaku olwanfuuyira engombe ne ntuula mu kimotoka ky'ekikadde. Kyona kwena kusiga n'otula mu mmotoka yange. Singa twatula mu mmotoka yange nebira singa sibiramu. Omanya amunyeza mugwagwa. Buli omu yejjusa. Omukazi siiwo mwakuba ekirayiro mu bulungi ne mu bubi. Munaabeeranga naye. Nakugambako nti mu bulamu ne mu mizimu. Buno bwe bubi kati buzze bugumire. Egenda maaso. Mulayirira mu bulamu ne mu bubi, mu bulungi ne mu bubi. Kati obulungi bwe buli nga mulamu, obubi bwe bw'okugwo. Ne batandika. Kati waliwo yalaba bajja badduka. Bane muli mutya. Tuleke naffe tulina ebizibu byaffe bitubonyabonya. Kati ono agaba nenoonya wali musawo, nina ebizibu ebindi obubi. Yebazanya wiriba. Lukasi Nobo n'amayembe gali. Kati mbwanoonya ali musaba omujjanjabi. Kati waliwo yajja n'abagamba waliwo ayina amayembe gali, amayembe mapya. Genda ne bayinocula amayembe. Ate gakuba emizimu. Gazibu nnyo amayembe goono gakola. Sebakola bulungi. Kati kumbe ne bano banoonya omuntu ayinza obbayamba. Njagala olabe firimu egenda mu maaso. Kati nga tebagoberera Lukasi Nobo. Kano kino ekiruguya kinabe kikutte layini kibakuba emikaaga.
oyinza okugamba dice kyekyagiwujja kyekyagiwunda. Kati mukyala Musa alina ebizibu. Eno ye ofiisi baawe wawangalira. Bali mu kaludo. Egenda mu maaso. Anoonya bbaawe. Alinaku zino takyali okuba mwana we yali omusingo ne sente za leefali. Yali asente za leefali nadduka. Simanyaawo batajjawo. Kale kangende ngezeeko awalala. Efirimu yaffe egenda maaso. Omukyala anoonya bba. Jajja Kakati kumbe nange ono yaleeta tabu. Wulira neyettira mukazi we omuzimu gutumazeeko emirembe buli bwe tutta. Okitegedde naye nze ekyensonga endeesa wano omuzimu gunveeko gama gutuvaeko guneesonyiwe. Sokoleke olowata mukazi we ate omuzimu gukulungula gutanga. Jajja olana kyatakubuulidde omuntu kenyini yasendasinda nakawe buli musawo nangaamanzike mukazi wange ekanaawe beeramu omuntu omukulu gwe kyogamba nakuteeka mugoba mbadde manyi nti ngenda okuleeta diro yokuta mukazi wo yali yakyagala dda mukazi wo akoleki mukazi waafe okitegedde gwe kenyini wali kyagala kukikola si kya bulijjo okuwayiriza mu ssabo. buli kimu oyakubeeraani Wuliriza jajja togenda nga tonnatukolako mukakkane. Wabula ono mubbi gye bazze ate bali abayaayi si bankwini gwe kakkana. Bano omuzimu ogubanoonya guli mu alaali gwa ddala. Nkaini gondetedde obuzibu ate ndeka singa mpona omuzimu gwammwe. Bano sebo balina manju bali mu matatu. Waliwo ebintu ebijjanga ebizibu n'ofera ne n'otuuka w'oferera awamu ne wakaluba. Bali matatu. Firimu bagiyita bwaddene. Bano balina emuzimu bannange gw'omuzimu tugufera tutya ya Rabbi. Bano abaye bakeera kunoonya eyo bantu abalina ebizibu ne babapanga ne babaleeta eno mbu babajjanjabe. Kumbe bali mu kubabba. Leero wakusatu omanzi mbadde nteesa. Wulira basabe ekigali ekiwerako ofuna eddagala obawe banange bagende tebuli banaabera tebujjako ono abagamba basabe ekigali bwe bateekawo ssente bayengera ennanda. Mala bayengera ennanda ebasiibo bagambe eddagala likola era obagambe nti omuzimu ogugobye. Efirimu egenda maaso nga batandika kuyiiya. Kati byakuyiiya kakasa bali nti bikola. Beera wala emisinde emizimu tetugikolangako. Era bano bale ne babeera nkolokooto. Bwe tumala okugoba omuzimu nze naawe tukoma. Bali mu kuleekaana. N'aleeta atuleetedde olwejjemmule. Kakati nteekawo empaabi. Jajja nga yammeka Teekawo empaabi omanye obuzito bw'omuzimu ze ssente z'oba ossaawo. Teekawo oli mukazi ogwo wamusitulanga. Okusinziira ku buzito bw'omuzimu empaabi teeka wano. Okakasa azitowa mutwalo. Okakasa omuzimu guzi. Egenda maaso. Abayaayi beesiga supagulu mu mikono
kalwakwata ku nsimbi ne zisigala mu ye. Muzimu nga guba nnyo guyita ne mu bbanga. Atamanyi kuwuka ngenda kukijja olw'enyo nnyinyo batandise batuma ebintu ebitali byangu. Ono omulogo mugezi ayinza okutuma shaaka ndeetera ekyensuti kya shaaka obimalirize bulungi ekyoba olina okola nga nekalangala teriiyo. Ebintu byonna babitume gwe oli abyejjeemu. Bannange mwe muzimu gugobaani ani ataddewo empaabi. Bw'oma temwagala kulabika ni mujjanjaba mufulume mugende kumeno nno yabatidde dda. Jajja janjaba. Tewaliwo ngeri yonna gye tuyinza kuyambibwa. Kale mundeetereyo ensowero entamiivu wange simanyi mwagala kugaana. Ate bano baavu bulungi tebalina ssente. Mulabye abantu muba n'emirembe ne mwagala mubibeere n'emirembe emingi kyekireeta obuzibu. N'abawa eddagala mbu erigenda ogugoba. Abayengedde olw'ejjemmule. Psychology bw'atunula bw'ati n'ayogera olugambo emmandwa zitudde ku bibuno bye. Muve wano. Nagambye egenze mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka namba 8. Efirimu gye tulaba emanyikiddwa nga Bwaddene. Vaayo bafuluma bagenda mbawonye bukyanga abeerawo ebizibu ebi byakolako bitono. Abawadde olw'ejjemmule ne tudda ewaka. Efirimu egenda maaso. Ani yayonze eddiba eriyonde baana kuzanyira lwasamba baasi mukakibirige bakumanya abaana bange bababulire bansi ayagala abaana be bamanye nti battibwa era be batakikole yakuku tufudde kaakati okusinziira ku kiri ewa Musa tebabandaalayo era bakwata ekkubo ne bakomawo. Yabagambye omuzimu abaagugobye sente muleese zo tuleese. Bakwata bandaali ne bagireeta. Mugezi asooka zigobako mizimu genda n'ateeka eno. Kati wano kalabye ebbando ng'atandika bayiya mugenda kutereera temugenda muzimu ngenda gukwata. Kati ng'aga bayimbe lubaale bayimbeyo akayimba lubaale babe nga bakola kyemizimu bagenda gukwata. Abatandika omanyi bw'oba olimbye ekisirusiru oba mugumu oluusi era owulira olubaale aba agenda nali nsoma endejje elubaale nanumba yanumba wekyange nga tojja eno waliwo anyenye ensaasi
Lubaale azina. Lubaale. Lubaale. Urpa mshtuke. Walela. Gwe. Filime gena maso. Jaja woyo. Lubaale bamunywezezza Lubaale anywedde. Gugenze omuzimu. Bano bali bweru. Baagala bamanya ebigali ebiteekeddwayo kuba luli yababba. Baana mwe mundeetadde ekizibu. Baasi. Omukazi yalumba musawo. Ani gwe mumanyiira alaba omusawo. Omusawo yapya nsuka abalwadde ne basasamala. Efirimu etandika butandisi kuba ne paati tutugireeta. Eno bweto bwegenze. Ebadde bwadde nate nga lujeminze badde nkwereza akuumi.